Bantu bange mugambe wanji wanuke jibadia. Amawulire gano ge mulaba ag'abantu bana abasatu kamba nnyonnyole ekigendo okututuukako. Bagenda kutuloba. Naalumanya ne saalumanya. Omwami oyo tasaaga. Mbiwulidde ne ngamba. Nno nali nabiwulira dda. Naye mbabuulire. Eggulire lino lizibuzibu ziriko kibooko. Bw'oba toyina akweyimirira. Tolyesimbamu eggulire lino. Wanuke jindi mulekwa. Abazadde nsina what I do. Naye n'omanya nti n'oli mulekwa. Toyina muntu agenda kukununula n'osigala ng'olina olugambo. Munanzijayo bantu bange. Eggulire lino, you add it or you didn't add it. I bring it or no. No. That man is tough. Yeah, bibyo wewulidde era nga mawulire gatandise okubanga gayitingana nti mwana muwala ono former Miss Uganda mbu yali yeewuumuzaamu nga beewaka distance kubanga mbu ono ani yali akyali nnyonnyo mu limelight nga kamera zimutambulirako naye mbu baamala kati ekyava Miss Uganda n'abanga tamuyeggwako kati mbu alya butaala era mbu essaawa ya kakati mbu bapepeya bitya n'omukulu Edirisa Musuusa era galiwo agali mu nkuubo mbu n'okuyitamu wa Miss Uganda mbu senior presidential advisor mbu yateekamu akasente amawulire gano gayitingana era ffenna tuwagalabanga ono Miss Anne oba Anna nga abantu bamubuuza ekibuuzo ekyo naye nga tawa ansa eri direct era bamubuuzanga nnyo enkolagana yaabwe n'omukulu Kenzo yeetya tuwulira mbu ebyo nga nno babimubuuzanga nga kati bamaze okubanga batulagaani Fiona Nyamutoro naye essaawa eno amawulire agaliwo mbu bapepeya bitya era mbu Fiona oba minisita waffe mbu ebintu ate yabiguddemu era mbu ebintu tebitambula bulungi nalabyeko abaana nga batandise n'okugamba nti nti mukulu ono senior presidential advisor mbu bw'anaakikola ekyo mu butuufu mbu anaaba atukubye ku mitwe naddala ffe baatiimu abaayogera ebigambo kubanga eno kapu tubadde tugyagala nnyo abange naye ababadde bagamba nti mbono former Miss Uganda ye yasookayo yedda bano abantu bamaze emyaka abange tulindire ebinaavaayo naye gamawulire gatandise okubanga gakola ki nga gatambula era tusabe nnyo bireme okubanga bituufu kubanga omukulu anaaba atuuse tujja kubanga tugabatuusaako mpola mpola naye ng'ebivaayo si birungi yadde n'akamu ate munnange olutalo luli wakati wa Kasuku ne mukulu Fred Kajubiro Lumbuye nonno nga naye tawera era Lumbuye ayanukidde Kasuku agamba nti oneeweredde zijja kuba zaabika kazaabika emipiira kasooke kulageko Lumbuye okusookera ddala njala mwebaza waba nnyo balire ddala ssa mukulu Kasuku olw'ensonga nti ebiseera ebisinga kizibu nnyo okutegeera omuntu nti musiru okuggyako ng'ayogedde nze sirina buzibu ne bwonvuma otherwise message yange eba etuuse ngera tegeeza public kuba ne vidiyo ngenda gizannya gwe njagala abantu balireetinga evidiyo gye nakwogeddeko ku lwokusatu balireetinga ne bye replyinze then nkuddemu ono bw'ati bwe yayogedde Lumbuye oba ategeera bannange kati Lumbuye omutwe gwe ogukola Lumbuye yagambye nti ze nezubeera tuli ba state agent bino ebyekisiru bye twogera gavumenti etusasula sigala ku byamagezi byo tobivaako kati ate n'ebyekisiru nayo bibaluma ogitegeera betwogera ebyamagezi bibaluma nti abo bakasuku badaivatinga abantu betwogera ebyamagezi betwogera ebyekisiru era tudaivating omwana oyo atalina matu
omwana oyo atalina matu. Anyway, tugende maaso. So yeye alright. Oyo mukulu gwe bayita Kasuku, Daniel Katende, okusookera njera okwebaza munnange. Gwalina amatu ate entegero ya Mungu bannyo. Baba ogamba nti sina matu. Ekyo kirungi nnyo kubanga ndi muntu atasangekasangeka ate awulira ategeera okusinga gwalina amatu. Kyekisookera ekyokubiri. Ngera public emanye. Obudde bw'omala ng'oyogera eby'ekisiru nga bw'okikonfaminze mu video nti yogera bya kisiru toyogera bintu bizimba ggwanga. One, oba gwe kennyini oprovinze kye nayogeddeko nti okola information ediverting abantu n'okusiruwaza abantu. Byoyogedde mu kavidiyo kano ng'onvuma okonfaminga information ginafulumizza nti gwe mission ya kudiverting abantu. Era njala tegeeza public nti gwe obudde bw'omala ng'ovumaze ng'okola information ediverting abantu. Katende Daniel eke Kasuku wandibadde omala time ng'onoonya kitaawo mutuufu. Gwe ne mukulu wo Jingo. Nkiddamu obudde bw'omala ng'omanyira nziba ng'osiruwaza bannayuganda wandibadde onoonya kitaawo akuzaala omutuufu. Gwe ne mukulu wo Jingo. Kitaawo yakwegaana dda si yakuzaala ne mukulu wo Jingo. Nakugamba to prove me wrong. Olage kitaawo mutuufu kubanga you a son of a bitch. Oli mwana gwa malaya atamanyi kitaawe. Era nga olinda kitaawo lwanaafa osigale mu family nga yategeeza dda abooluganda bakola emikwanto oyo mwana si wange kubanga oli mwana mwende oli mu kiga. Ekyo kijja kigamba mala obudde ng'onoonya kitaawo ng'obudde bukyali nga muzeeyi wenna mulala tannafa kubanga olumbe lumbalemberiize yakwega ne mukulu wo Jingo. Yensonga lwaki abaana abeere temba na magezi teri mwana mwende nga ne kitaawe tali identified ategeera era tutegeera nga bwoge nti mubeera mu bya kisiru. One, abasinga obugita bakugoberera nze mbadde kugoberera butya obadde ovuma mu Kyagulanyi all along. Nkiddamu oli state agent oli ISO operative ayina ba handlers. One, omulimu gwo operatingira mabala 24/7 from Monday up to Friday operatingira mabala. Ensi njagala ekitegeere buli muntu yenna ng'oli solicitor oli public figure ova Bulaaya ng'ozze Kampala kulya ssente mabala ag'ebbeeyi kati agali open amapya mwegendereze nnyo gaayo oyo. Mission ye attracting abaana Baganda balina ssente era bamala ebbanga ttono abaana ne bavaawo gwe mulimu gwe. Operatingira mabala 24/7 from Monday up to Monday abeera mabala mu operatingira ku mission ze semwa ne iso ze bamuwa. Ekyo kimaze. Sente ziwakola mu studio sente za semwai. Kyova olaba nti gwe weefulanga ataliiwo n'oleka Jenkins noono muganda wa Kibuuka ne bajjolonga Kyagulanyi muvuma gwe nga ofudde nga ataliiwo kuba gwe mulimu gwa kusasuza okuteeka Robert Kyagulanyi sentamu ebyafaayo tebyerabira. Mission wagitandika n'omugenzi Katolu Bwama buli muntu video azirina. Watandika ne Katolu Bwama nga nsereko ya handula Katolu Bwama nga muvuma mujjolonga Robert Kyagulanyi sentamu goza wakitakimanyi. Njagala wakani goza takimanyi akimanyi. Gobulwojja wano njagala ondetera video 2 oba 3 nga waliwo banning national issues zemutulako ne muzidiscussingako. Njagala mondetera video 2 zemutulako nga banning issues nga zikwata ku bannayuganda ne muzogerako kubanga temusobola. Eyo si mission gye babawa is to confuse people and diverting people. Yensonga lwaki oli in 6 stories than any banning issues ezikwata ku bannayuganda. Ekyo public kubanga ekyo Museveni akisasulira kati njagala owakane ate bwono yasame nnyo gavumenti nga yakavanti yagala bujulizi. Nja kufulumiza call record zo okuva mu MTN Airtel bale wadoliringa nabo ekyo kyo kidenge enkuba. Ekyo kigambi mulekeraawo okwebuzaabuza record weziri. Tewali wajozi noyogera ku national matters
kubanga bwe babajja okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga eva mubeera mu mbozi za buseegu kuwemula kwogera bintu bya kisiru essaawa zino bannayuganda batwalako emmwanyi tewali yabyogeddeko wabula mu ishu za bugi simanya ajja tyanyani kubuzaabuza abantu bangi bakutuboga nti va ku Kyagulanyi n'olema kanoberekera Sendi ne Jenkins bo mulimu gwabwe gwakujja kwogera biboozi bikuba Kyagulanyi gwe ng'otudde wali nga weefuula tabiriimu ng'oseka sebo ebintu byonna twabisoma tubimanyi n'engeri gye mukolamu mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda odaivatinga nakyogedera si kiddamu oli operative wa iso ne Semwayi ne Sente baazi kuokola studio oyo tudde ku bagole baffe entanda omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine gye yasibiridde Bobi Giant wamu ne Sobra ow'omugeza yabasabye otabaswaza nti bakuume ekitiibwa babeere abantu abakakkamu awo nno obulamu butambule bulungi. In fact yabagambye nti babeere batwale ye ne Babi ng'ekyokulabirako eri abantu abangi era nabo babeere omu ku abo nga balabira ku kapo yaabwe eya Babi ne Bobi Wine gye bavudde niwe batuuse kati abantu kapo eno bagyetanira nnyo biibino nga bazadde baffe si bigambo byaffe ne mu bikolwa ate ne twakomisi nga bazadde baffe bokka naye eggwanga lyaffe lyonna lyonna so nyagadde nammwe mumanye nti muli kyakulabirako nnyo Swabula omusajja akwasiza akudde busooka olina otuvindisa bagamba abaganda bakabi Bobi omukazi gw'ofunye omujje Buganda olina okuvindisa abantu b'e Busooka nga buli muntu ali eno agamba mu butuufu nga buli muwala agamba ndowooza nyina kufumbirwa Busooka nze engeri gye tutambuddemu ne Babi kyayamba abavubuka bangi nnyo wano mu Buganda era ebyana byemwankola abavubuka baganda babimazeeyo kubanga batwesiga ate n'abawala beeyo ekifaananyi kyebawadde ekyabaganda nabo kibawadde confidence tekwalaba abawala b'omwankole bamazeewo abavubuka b'e Buganda. We should encourage that. That's the best part of intermarriage. That's the best part of coming together. Tumanyi nti Mukama ajja basobozesa lisinga mu bimaleko kasita mwagalana kumulaba abaagalana nga baludde bonna mu picking examples. Siri consultant wa bufumbo naye nze mbabuulira experience yange. You should give up everything, all the pride for your friend. Make sure you make your partner your best friend. Bobi Giant mwana toswaza erinnya lyaffe. Oyo mwana bw'abeeranga yeekyanze omuze mu kyama mulisootinge kuba bw'otokikola kibeera kiswaza ne maama obeera omuweewudde nawe Swabra Bobi bw'abeeranga yeekyanze omuze mu kyama mulisootinge munange bw'otokikola kiba kiswaza n'ab'e Buganda obeera otuweewudde okitegedde munange kikicaga kisoboka most important mwine ekyobugaga temusharinga yendowooza gye mwina ku ggwanga lyammwe. You have a family of so many people ababaagala tubaagala nnyo tubenyumirizaamu kino ekibaddewo munange ffenna tubadde bajulizi nange kenyini mbaddewo temutuswazanga temugenda kuddamu mutukuŋŋaanye mugambe bw'ate mwekyanze naye manyi nti challenge yonna bwe muba mukulembeza Katonda musobola okumalako muwangula. Swabula tuvindise njagala beeyongera okwagala abantu b'e Buganda tuweese ekitiibwa obeere n'empisa ennungi otwagazise Busoga tufune n'abavubuka abadagadde abalabe tulina ebiwala era mu abantu b'e Busoga tulina abakazi bangi nnyo ate tuli bantu balungi bakoli yagamba mbu make sure those Baganda oyo muveeko atayagala Baganda naye ate ng'akozesa Baganda okubba ssente z'omusolo wa Uganda. Nolwebuuza nti oba katiko bali bakirowooza batya kubanga olw'okuba oyagala obusente ate bakozesa okunafuya muganda wo ate kozi tuli kumukwanjula naye tuli bantu balungi bannange tubaagaliza okufumba obulungi tubaagaliza ezzadde eddungi n'okusingira ddala
twagala mwingire mu Uganda empya nga mumweteeseteese. You are now an official couple. N'ekitiibwa kye tubadde tubawa kigenda kweyongeramu, n'essuubi lye tubalinamu kigenda kweyongeramu. Ne kumanyi nga bwe mubeera edda bwe beera mu balokole pasita n'alabanga ab'omukyaki bawamubeegasi ogamba ya kakati gomanyi nga bonna ba struggle, ntegeeza famire egenda kuba ya struggle. Akala bayinza n'okukakulamu erinnya lyako lyawe okusaala. Mwebale nnyo mwebale dda, tewali kyabugagga kye tuyinza bawa okujjako okubasabira Katonda. Manyi nti bagaba ebirabo, naye nze nange ku lwange ne ku lwa NUP ne ofiisi ya pulezidenti naffe tubawaddeyo ente. Akakabonero nakakopeeyo mwezi ate wakuwa ente ku mukolo gwo kaba kabonero ka mikisa, kaba kabonero kakwagaliza birungi. So nange nabawa ente. Jima kiserekerawo okwogera. Twayegidde tukyakala nnyo omukolo, tulemeka tulukukyakalanyiza, naye tubaagala nnyo bannange. Nalaba eyo nga batera okuleetaleeta ebifaananyi n'engamba lwaki sijjira ddala nze kennyini. Era kwe kutuuka. Muzikiriza era nziremu mbasitule, tubayimberemu akayimba. Kale tuba tukoze bubi, serekita byono. Where the real woman flesh of my flesh, love of my life, that take me forever. Baby, this is not just a song to you. It's a promise that I will sing to you. Timo Baby, message ennungi nnyo era wanatwala ebigambo bya Bobi mu butuufu obufumbo bwabwe bujja kuwangaala. Ate ye munnange Azari the boss lady avudde mu mbeera n'ayogerera abantu abeegayaaza abagambye nti balabye Mother Mary era talina bigambo biwoomu gye bali, naye nga mu butuufu bino ye ng'omukyalo omusiraamu tasobola bitegeera. Omukatulike yasobola okutegeera ekintu kino, naye nabuliddeko nalabyeko awo nga omuvubuka ng'alaga mu butuufu. Tusooke tuwulire ebigambo bya Zari. Town oba kakatawuni mwena mukunganidde ku ddirisa, people are touching the window for blessings, abantu bateekawo biki, bateekawo ngalo basabireko kati waliwo wabula okisanga Uganda naye bane mulina ebintu byemukola nga biwaza ensi. Wallahi biswaza ensi kubanga bambuuziza wa South Africa Maria yalabikidde nga sirina kama tusasire. The rate at which things happen in Uganda over TikTok ogenda okudda mu second emu nga waliyo kino ng'ensi yakulesa dda yo Uganda movinga singa ebintu ebyo bebimuvinga nga ebimuvinga ku TikTok, singa ensi yaffe bwe movinga mu kulaakulana, right, as in development, singa tuli wala obudde abantu bwe balina bwe bateeka mu bintu by'ekiseera in Uganda byensaga ku TikTok. Wallahi, if we can use the same energy to develop the country, mama, singa kubanga nze mu ddakiika emu oviridde ku TikTok ogenda okudda nga waliwo ekipya bifo oba okyagobererayo no nga balese endala nga bannange nga bakulese dda data oyo tumukozesengako bulungi, singa ekulaakulana ku data oyo, naye byonna ebibi ebyekisiru ebyonoonese byonna ebyo tubiwa obudde. Kiri Uganda mama nnyabo mwana yayimba, naye nga yonna gye kiggwera ffe gye tuli tusigala tugamba proudly Ugandan kubanga bambi proudly Ugandan twemerako si yaffe eyo yaffe mugirabye proudly Ugandan. Wabula munnange mwemaze okwogera oba nga amaze okukola akatambi ako, abaana tebamulese kyekimu. Abaana bakubye Zari left right center kwegamba
bamwogeredde nga womanya ebintu by'emitimbagano naye nga wenjogedde nti bino zali tasobola bitegeera omukatuliki gyasobola okuba nga ategeera ensonga eno. Kyentegeddeko nti mwami nannyini maka ago ge bagamba agagegayaza munaddiini nnyo nga wookiwulidde era mbu alina omulimu gwakola mu kyaki. Owange oli ku NCK TV bw'oba nga tonna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.